bange mujja tunyumye magumba gali bayigiga bange babasekenya magumba gali bayigiga bange mumpe kungalo magumba gali bayigiga bange kwana kungoma. Webale nnyo okwekuumira ku Luganda Radio Podcast. Amanya nga bulijjo Martin Muganzi ate nga nkomyewo n'akatabo kaffe ak'Abazibumbira. Kaakati nga tugenda mu mutwe ogugamba nti Bazibumbira agenda mu ssomero. Twagala tulabe biki ate ebidirira Bazibumbira ng'afunye omukisa oguva ewaka ayolekere eggunjuliro. Era tutandike akatabo kaffe ate tugende mu maaso. Bazibumbira agenda mu ssomero. Gwali mwezi gwa Ntenvu, omwezi ogw'amasanyu ogw'okulya era ogw'okunywa, omwezi gw'okucakala. Omwezi guno gwalinga mukulu nnyo mu bulamu bw'abantu b'oku kyalo ky'Ewabinoga. Abakazi nga basiba amatooke okulinda ennaku zino enkulu, ate nga abasajja balabirira Kisubi n'Embidde ne Kabula bwe banaasogola omwenge. Buli kasente akaafunibwanga nga katungirwa ddala ku lwayi ku lunaku olwa 24 olw'omwezi guno ng'abantu beetalanga butaayi, abaami nga bakeera nkya mu butale n'ebibbo byabwe batere beegulire ku yessava n'ekyenda, ate ng'enswera n'embwa nga nazo olunaku luno teziruleka waka nga zeetuukira mu butale okwo kwe wagattanga ensega mu budde obw'eggulo. Olunaku olwo terwaggwangako ng'abantu tebayiise misaayi, oluusi kugwa mu magaali, oluusi kwekoona bigere, olundi kulwana kwennyini. Kaawonawo olunaku olwo nga naye terumutumirwa mwana, era ng'agulira ddala enda y'ente yonna awamu n'ebigere, newankubadde nga waka waaliwo abantu 3 bokka. Ku lunaku lwennyini abakyala enkoko baagikwatanga mumwa batere bafumbe ebyenkya n'ebyemisana bye baalekanga baboobeza nga bagenda mu masinzizo. Miryango ena nga ku olwo ejjula n'efuuwa, era nga munda mwokyanga ekyogero. Buli we watunulanga nga wamasaamasa n'erangi z'engoye za ssekukkulu empya ez'abakyala. Abangi ku basomi bano bajja mu kkanisa kubanga guno gwe gwali omukolo ogukulembera okulya n'okunywa awamu n'okunyeenya ku galiba enjole. Ate abamu mu kkanisa baakwatirangamu n'ekisisimuka. Ku ssekukkulu eno omu ku bantu abajja mu kkanisa eno okusinza yali Ssebirikundi. Ssebirikundi kaali kasajja kannakampiginya ng'amaaso gaakamyuka ng'agendegeya era nga kaakutuka n'ekiwalaata ky'ekyami. Kaalina obuswiriri ng'obwengu ate nga kabitege. Kaayogeranga kananaagira mu ddoboozi lyako eddene, era nga bwe kaba mu kisenge ne kamala kwogera ng'ogamba nti omwami anaavaayo ddi ne mulabako, naye nga kaavuddeyo ng'ojula kukayita kapakasi ka waka. Kaawonawo ne Ssebirikundi baali bamanyiganye nnyo, naye nga baludde okulabagana, anti baali tebalabaganangako okuva lwe baamaliriza bombi omusomo gw'okweyatulira. Awo nno Ssekukkulu eno yali muzaawula. Ssebirikundi ye omusomo yali yagutwazaako nnyo mu maaso kubanga yali asomye n'afuuka omusizi. Awo nno n'olutalo we lwagwirawo era yali alondeddwa okugenda okukwata emmundu, naye obumpi bwe bwamuganya kutuukira ddala ku kyoto. Kyokka eyo gye yakoma yali akopyeyo ku Luzungu, era bwe yadda baamufuula omukulu w'essomero. Omukyala wa Ssebirikundi ow'empeta
yali azaalibwa kuwa binogo okwo. Mpozi era Ssekukkulu eyo kye baava bajja okugiriira eyo. Omukyala ono Gafuma yali azaalidde Ssebirikundi abaana 2. Kyokka Ssebirikundi yalina abaana abalala ebweru. Olwava mu kkanisa awonawo n'agwa ku Ssebirikundi mu kifuba. N'amulamusa nti, "Yii munna, ndaba ku ki?" Era yamusendasenda okulya naye ekyemisana. Okulya kwali kwakyami nnyo, anti kwaliko n'omupunga Dina gwe yaleeta oluvannyuma ng'abantu bonna bamaze okubwegera lusumba. Ettooke nno lyali lulata newankubadde lyali liringa eryagala okuwunyamu. Ennyama abantu baagirya ne bagisindisa na bigere, era ku olwo Bazibumbira yayiiya n'ag'okweterekerako, anti omanyi nti eyeeterekera. Ssebirikundi yali yeegomba nnyo akalenzi kano ka Bazibumbira, mbu nga kalabika kalenzi kagonvu era nga kawombeefu nnyo. Era Ssebirikundi yawa munywanyi we amagezi akaana kano bakatwale mu ssomero. Kaawonawo yali akyapalapalanya mbu talina gy'anaakasuza. Munne kwe kumugamba nti, "Yiyi ate nze wendi ndaba omwana owuwo ye wange." Awo kwe kutandika okubulira Kaawonawo emigaso egiri mu kuyigirizibwa, mbu ng'omwana ayinza okuyiga Oluzungu n'afuuka omutaputa wa ddiisi, oba sinakindi n'ayinza okufuuka omusawo. Era yamutegeeza nti bw'ataawerere mwana anaaba nga amusimidde entaana nga tannafa. Kukyala kwa Ssebirikundi buli muntu kwamulekera essanyu. Ssebirikundi ye yaddayo nga yeesunga nti ku mwaka mu kibiina ekisooka afuniddemu omwana omulala, ate era n'omuwendo gw'abaana abasuze gwali gujja kweyongera okutuuka ku 15. Bazibumbira naye yasigala mu kwesunga, anti ku mwaka anaawona nnyina anaamuviira, ate ne Dina yasigala asanyuukiridde nti amaka ge ajja kugeefuga, era yafuuyirira kanwe omulenzi agendera eddala butadda. Musajja w'abandi Kaawonawo essanyu erirye lyasingako ery'omwoki wa gonja, anti ng'alaba akaana ke kagenda okutandika olugendo lwako oluwanvu olw'okusoma. Abaana si bangi abaalina omukisa ogwo, era Bazibumbira ye yali ow'okufuna omukisa ogwo yekka ku kyalo ekyo kyonna kiwa binoga. Si ku luyisa eyo Kaawonawo yatwala Bazibumbira ewa Ssebirikundi ng'omwezi ogwo Gatonnya gwakayitako ennaku mbale bubazi. Bazibumbira atere amanyire nga banne tebannadda. Omanyi amaka gaali makuukutivu nnyo, anti nakubuulidde dda nti mwalimu abasuze 14, okwo nno gattako abaana b'awaka bombi ate n'abakulu. Bazibumbira ye yali asinga bonna obuto, anti yali tannaweza myaka gisukka 10. Kyokka waaliwo agalenzi agakulu gamba ngali Ssekasala. Eryo lyali litandise n'okubba emisolo, era waaliwo n'abavubuka embulakalevu bangi nga Efulayimu, Byenkanye ne Kisagala. Mu baana abalala mwalimu akalenzi ka Esawu. Kano nno kaalina emyaka nga 13, naye nga kawalugungu, era okuggyako ng'otunudde ku ntumbwe zaako ezaali zitandise okutembebwa emisuwa, nga kizibu okukateebereza emyaka egyo. Ku ssomero mu kitabo baali bawandiiseeko emyaka 9 gyokka, naye kaali kawaddeyo. Akalenzi kano kaafuukira ddala enfiirabulago y'Abazibumbira.
awaka wa Ssebirikundi era waaliwo olusiisira lw'abapakasi mbu kubanga omusajja ono Ssebirikundi yali amanyi okusasula era yalina eggana ly'embizzi ddene n'ekisibo ky'embuzi awamu n'endiga era n'ekiraalo ky'ente. Kaawonawo ne Bazibumbira bwe baatuuka awaka baayasaamirira n'okwasa. Ennyumba yali ya bbaati ate nga nsigeko omwiko, nandigambye nti waaliwo obubonero obulaga nti yali nsige yadde yali emogosemogose era nga yonna ejjudde enjatika. Kyokka musajja w'abandi Bazibumbira yali tasulangako mu nnyumba nnungi bweti, anti ne wansi waali watandaaze bulungi era nga waalira ebikeeka bya kyaki ebyali bitandise okuvaako ensandago. Era nga bw'oyingira Ssebirikundi asooka kukulabula nti otambula bulungi emikeeka tegikutega. Emmeeza ya Ssebirikundi yali yakisomesa ddala naye nga yakyama amagulu era ng'erabika nti yabajjirwa ku ssomero. Kyokka yali nnene era ng'eriko n'essaawa enjatifu ekirawuli. Newankubadde mu nkula yali ekyali ssa naye nga mu mugaso evudde ku luguudo. Naye olw'okubanga musajja wattu Bazibumbira yali talabanga ku ssaawa, etuula ku mmeeza nga sowaani yalwawo ng'akyewuunya. Emboozi ng'etandise okugwa amakerenda, mukyala Ssebirikundi yatandika okwewuunya nti yi mwami okuzaala kwa kitalo, maama ono omwana yakufaanana n'akumalayo bumaze. Omwana yava mu ntumbu ezo zennyini. Nkubuulidde teweetaaga nandabirwamu. Naye baaba amaaso ga mukyala olumbe lwatulyako munnaffe oyo. Era omukazi yali akyalondobereza bba kwe kumusala ekirimi nti anti okuzaala kwe kuzuukira. Awo ne kyayi we yaleeterwa ku ttule kwaliko ebikopo bibale bubazi. Abagenyi balowooza nti mpozi abalenzi banyweredde mu ffumbiro. Emboozi yagwira ddala amakerenda naye kaawonawo bwe yatuusa okusiibula kwe kugamba omulenzi nti gwe omulenzi eyetuddeko gakulemye okugenda eri mu banno n'okola emirimu ozze wano kuloola buloozi. Ne Bazibumbira yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyalo. Yagenda okwesimba bw'ati mu luggya banne nga bagenda mugga. Kyeyava ababuuza nti waliwo akasefulya mwe nnyinza okwetera amazzi? Kowedde nziri Ssekasala nti leeteyo ensuwa ebadde esigaddewo. Ekyo kye kitundu kyaffe ekisoose mu mutwe guno ogwa Bazibumbira agenda mu ssomero. Tulabye nga tutandiikiriza okulaba wa Ssebirikundi gy'aleese omwana omutono Bazibumbira, amaka ga Ssebirikundi, enkwatagana egatta Ssebirikundi ne kaawonawo ate n'omukyala okubeera nga yali ava ku kyalo Wabinoga. Tutegeddeko ku bikwata ku Ssebirikundi awakaawe bwe wafaanana n'abaana ababeerawo n'ebibadde bigenda mu maaso. Tulabye nga Bazibumbira essanyu limujjudde okubeera nga azze ate okukakkalabya emisomo. Kati ate we tukomye we tunatandikira okulaba biki ebiddirira nga Bazibumbira akwataganye ne bayizi banne okugenda okutandika okukola emirimu emiragire wano awaka wa Ssebirikundi wagendanga okusinziira agende ku ssomero. Mwebale nnyo okubeerawo wano ku Luganda Radio Podcast. Tujja komawo n'ekitundu oba kaŋŋambe akatundu akalala mu mutwe guno eno ogugamba nti Bazibumbira agenda mu ssomero. Mubeere bulungi, mwera.